ko jako akawuwo. Ebintu ebisinga okukuma abantu mu Uganda yaleero obwavu. Omuntu alina emmere gy'alya emumala n'abaana be. Abakulembeze bano nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe wa NRM mu bitundu bya Buganda Godfrey Kiwanda Sobe basabye Katikkiro wa Buganda okubayambako okubunyisa enteekateeka eya Parish Development Model mu bantu gye bagamba nti egenda kuyambako okutuusa gavumenti ku muntu owa bulijjo wamu n'okubayambako okwejja mu bwavu. Programu nga tugikuyitiddemu otegeeze kitaffe Ssaabasajja Kabaka programu eno etambula era nga bwegenda okukola Obwakabaka weewaawo ne mu Uganda yonna naye nga tusaba okukwatira awamu ffenna kubanga twetaaga okulaakulanya abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Twagala okukolera wamu naawe Katikkiro okuba nti enteekateeka eno yamwanyi terimba etuukira ddala omuntu asembayo. Oba oliawo abawo ekyenjawulo kyeyagala era okutegeeza olwaleero twagadde tukiikirire bannaffe. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe ajjukiza abakulembeze nti omuntu ekimufuula omukulembeze bwe buvunaanyizibwa bwe yeetaaga okutuukiriza mu ngeri y'emu n'abategeeza nti ebyobufuzi si kazannyo kubanga bwe bibeera ebibi bisobola n'okuviirako abantu okufiirwa obulamu ko n'okwavuwala. Obukulembeze kitegeeza buvunaanyizibwa era omuntu yenna bwe yeesobolayo okubeera omukulembeze omanya nti weetisse obuvunaanyizibwa okugendera mu kifo mw'oli ne Kiwanda Subi naye mukulembeze waliwo obuvunaanyizibwa obugira kifo mwali. Obukulembeze si kutuusa mukolo oba kufuna kitiibwa bwe bakulonda n'obeera omubaka wa Parliament honorable, ekyo si kyekikulu. Ekyamazima ekitiibwa eky'ekifo mw'oli kijjira ku ngeri gy'otuukirizamu obuvunaanyizibwa obukigenderako. Katikkiro Mayiga era ategeezezza nti gavumenti erina okufuba okusoosowaza nnyo enteekateeka ezijja abantu mu bwavu okusobola okukuuma abantu abagenda mu maaso. Era mwe ng'ekibiina kisaana ne mukisoosowaza mu byaddala abantu nga beekolera. Teri gavumenti mu nsi eyinza kuwa abantu ssente ne bagaggawala. Tekisoboka ssente gavumenti ebeera zigiye n'abaloma tebazirina nti bataddeawo ekutiya ya zaabu yajjaseneko zaabu gwayagala naye bw'olima emmwanyi nga omukulu ono ngalabuzi bazirimye gavumenti eyinza okukukwatizaako. Ono mu ngeri y'emu abasabye okukozesa enteekateeka y'Obwakabaka ey'emmwanyi terimba mu nteekateeka yaabwe ya Parish Development Model ye abayambeko mu kugibunyisa eri abantu wabula n'abalabula ku kyo kugiyingizaamu ebyobufuzi. Esooka ey'obulabbayi mu nteekateeka za gavumenti. Parish Development Model n'enteekateeka za gavumenti endala zirina byo z'okukola zirina kukolebwa mu bwerufu. Bwe zinaaba tezikoleddwa mu bwerufu abantu ne balowooza nti zirimu ababale abaziganyulwamu abantu bajja kuziwona nga wagambwa. Kiwanda Subi asinzidde wano ne yeebaza Obwakabaka olw'okulwanirira buli muntu ng'agenda gye bali awatali kukulembeza busosoze. Tulina emirimu mingi gye tukola egifaanagana naye twagala kusooka kwebaza olw'okuba nti wano ebulange tuli baana. Twagala okwebaza obukulembeze bwo aye n'okusiima ennyo maasomoogi olw'okuba nti wano ebulange tewali kusosola mu kkala n'akatono. Omukwanaganya w'enteekateeka mu bantu Denis Sozigalabuzi yeebaziza Katikkiro n'enteekateeka ya mmwanyi terimba eyambyeko okukyusa endowooza z'abavubuka mu nsonga y'obuteetundako ttaka nga bwagenda mu maaso n'okunnyonnyola. Nze nkwebaza ssaawa ya leero ndi mulimi wa mmwanyi era nze bw'oŋŋamba emmwanyi terimba nkimanyi bulungi nnyo ate nsirise. Sebo w'ekitiibwa nina eka 15,000 nina eka z'emmwanyi 15,000 naye nze nkwesako okukuba waggulu ndi injiniya. Kanyike Kevinizi n'ekyoto waayire Proscovia be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ffe tuli banyiivu saagala kajanja
Museveni aleme kulowooza nti ffe tetutegeera tetugenda kukolera abantu bizinensi zaabwe nga twerimbise mu NRM ekyo mukitegeere kitambule.